Golokoda starde ogambo kyamu na Kampala ogambo kyamu na Uganda omugagga Lwasa nabwe kikyavudde ne yegana sex step yasobola okuba nti efuluma olunaku lwa Saturday era ng'agamba nti bonna abakoze Photoshop balina okuddayo ne basoma omutima gwange guli mu Uganda ate awalala bagulaga ntagalo ya Afghanistan bwobanga ogenda kukola fake Photoshop olina okumakinga sure omubiri gwange gwonna gwenkana olina okumakinga sure nti okwata akavidiyo akawanvu olina okumakinga sure nti oba oliawo bambi kifaananyi buliri bwontaddeko bugenda mu maaso n'okuba nti bwenkana ne status yange ngamba klasi yange nga bwendi omugagga mpola mpola era nga ngenda kukusaba ekintu kimu gwe bulade wange we naye abikoze bwotyo genda mu maaso n'okuba nti onetondera otherwise ebintu bijja kufuukira ekizibu kubanga nyinza okukwata ne nkuteeka mu kkomera awo nonona naawe n'olyoka okimanya Lwasa waka basoose ne batulagako waka ne bagamba nti maama omwana yagambye agenda kuleeta party 1 party 2 party 3 ng'akantu k'omusajja kenkanange just ensekere oba nkukunyi nga kenkana nkukunyi nkugambye kyabadde kyeswazira ddala naye ng'ate omusajja ono avudde ne abyegana bwatyo mpolampola n'agamba nti buli kimu bapanze kipange. It's a new week, it's a new Monday. Mwebale kuba nti mutambula naffe mpolampola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi wa Mutantambi Jimson namba ndu Kiboya Maxud Junior webale kuba nti obeera naffe agenda mu maaso n'okuba nti osubscribing olwo tusobola okuba nti tutambula ffenna tusobola okuba nti tukutuusa akamuliro agenjawulo tusobola okuba nti tutuuka ewala era genda mu maaso n'okuba nti oba oluya tufuula nambe mulono tusobola okuba nti tukola ebintu eby'ettabo osobola okuba nti otwesiga tusobola okuba nti twesiganga tusobola okuba nti tutuuka mu klasi ey'enjawulo era ng'osobola okuba nti wenyumiriza mu mawulire getukuba kubanga ffe wano tuleeta purapasi nga bye twabagamba bulijjo. Myaka gigenderera abantu bali mu ntalo abantu tebakuwa kuba nti baplaninga bintu jukira recently Diana n'abatanzi ne Lwasa bagenda maaso n'okuba nti beeyokyamu obuvumavuma oluvannyuma okuba nti obalyawo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa yagenda maaso n'okuba nti kita oluvannyuma lwa Diana n'abatanzi okutandika okuba nti awuguka era nga system yagenda maaso n'okuba nti ekyuka Lwasa yagenda maaso n'okuba nti ayanjula omukyalo omupya mu kuba nti byonna bimaze olutalo lwatandikira we lwakoma era nga Lwasa yagenda maaso n'okuba nti azaalawo okujerega n'okuba nti obalyawo agenda mu maaso n'okuba nti avuluga mukyala mukulu amanyikiddwa nga n'abatanzi ng'agamba nti ono omukyala wakazira mu buliri ng'egenda mu maaso n'okuba nti obulya batugamba nga bwe bagendanga mu nsonga z'omukwano oba mu kisenge omukyala ono bwegenda mu maaso n'okuba nti azirika omukwano ne gutandika okufuuga omukwano era nga twakitegerako nti obalyawo Diana yagenda mu maaso n'okuba nti obalyawo akyangacanga Lwasa ekyagenda mu maaso n'okuba nti yes kimalamu amaanyi yagamba nti omukyala ono mbwalina ebisirani mu buli lwokukwatako oba ati mbutalina mu maaso kyogenda mutolina kyofunamu era nga mpolampola ebigambo byagenda mu maaso n'okuba nti byogera yamaniriza nga afunye eyali mukyala wa Mr. Henry akola Gold FM amanyikiddwa nga Enjera nga Enje naku zino yali ku katale yali ku mapu yali kobola ekirimu wano nno Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti atiisatiisa Diana n'abatanzi okuba nti obalyawo ata pictures era ng'ekyo kyagenda mu maaso n'okuba nti kitabukirwa ddala bagenda mu maaso n'okuba nti beetwala speed bagenda mu maaso n'okuba nti beesudiyamu bagenda mu maaso n'okuba nti beesikasika era bagenda mu maaso n'okuba nti buli kimu bakikyusa wabula before kubanga tannabakuta sex step gyagenda mu maaso n'okuba nti atusuubiza mpolampola mukyala n'agenda mu maaso n'okuba nti amukanga n'amugamba nti bwogera mu maaso n'okuba nti ohatinga Diana n'abatanzi ndati we nange ngenda kukolako nga bwe nsobola wano nno byonna byakyuka olutambi lwakyuka buli kimu ne kikyuka twamaliriza nga musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Emmanuel Lwasa Kawesi all the way from Masaka ali mu kibuga Kampala agenda mu maaso n'okuba nti yejjirisa ku bwana bw'esiti era nga agenda mu maaso n'okuba nti abukontakonta nga mbobukonako n'okubuwa level ennungi kyagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo ekintu kimuzitowako akafaananyi oba obutambi bavudde over the weekend ne butandika okuba nti butambula batandika Friday Saturday Sunday ne bukyakira ddala ku intaneti nga bulaga omusajja ono nga batalina waka era nga oba oliawo yensonga lwaki mukyala mukulu amanyikirwa nga Diana n'abatanzi yasobola okuba nti amuleka wano nno simanyi oba biki omanyi mpolampola nange njagala mbikwate mpolampola omanyi bintu bingi ebiremesa obufumbo kale n'olwekyo sagala naye ng'ate waka yali mu katambi kano alagira ddala waka ziro ng'omusajja yenna omusajja omukulu omusajja omukulu ku myaka n'ekitiibwa kugata ne Kaleba gy'alina nga tasobola kubeera waka nabo ati era nga oba oliawo nga tewali musajja asobola kugomekereza buno obulemu bwe buti mu bitondo by'ekyama era nga yasobola okuba nti oba oliawo twasobola okuba nti twanalizinga ka vidiyo kano mpolampola lwobadde olunaku lwaleero omusajja n'agamba nti
Mulongwe muzukuka byonna byeboogera si bituufu nze nina abaana n'omukyala nabisigadde okisobola ekyo ndi muntu mukulu ate omuntu omukulu atakoma just kukula wabula omuvugumyeko era nga nze manyi ebintu bingi. First of all, sex step gye bagamba yagikoze yonna photoshop eyo gye yakoze yakisiru nnyo kubanga yagenze n'akwata omutwe nga tegumakinga na body size n'ateekako obuteesi n'alyoka ateekayo akafaananyi mbuolo agende mu maaso n'okuba nti andabisa. Lwasa yagenze era n'atugamba nti okumanya nga abantu abo tebategeera bulungi yasobola okuba nti akwata ate akwata ka vidiyo nga kampi akatamalayo n'akateekayo teyakomyoko n'anteeka ku katanda akataliimu yadde makolo ddala kubanga kilasi yange tesobola kugenda kwekyo ekitanda naye ate newunyiza nnyo okuba nti oba oliawo oyo omusajja bonna bagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo banteekako. Wana n'abantu abasinga obungi batandise okugamba nti Lwasa agezako okwedefendinga naye ng'ate bw'ogendayo mpola mpola bw'atyo bw'ali. Njagala kwebuuzaako mpola mpola, njagala kwebuuza ku bantu abaali bagenzeyo Remy Morini Nantumema ni bonna bonna bakyali dena n'abatanzi nti omusajja yoyo basi yoyo baba yoyo omutu weffe tumutwale. Bampita Ntambi Jimso number rich boy Maxudi Junior made in Uganda Africa. Kamuli where I come from, Kamuli Bugulumbia Budule village, it's where I come from. Big up on yourself my people there. Mbagala nnyo katukomye wano lunaku lwa leero. Ndawine kondo muzanyi ngenda kweba kaku ya kondo uwansanga mu kinabiro wankwatira nonkwata abatande bagamba tewazuukuse leero nze Lwasa balalu tewazuukuse balalu soko babuuzeeko bagudde eddalu otaddeko live simanyi otaddeko live bwetuli leka mbabuulire mu abandaba bampuliriza mulina okubeera n'amagezi. Obuvubuka obwo obutalina mirimu bye bukola okuddira abantu ne buba bateekeko emitwe ne butandika okulaga abantu mujja kusuula abantu eddalu nga mubalaga ate ono Lwasa ono gundi. Nze mbeera mu buliri obwalayisi obw'ekika ekyo, nze siibeera mu buliri bwalayisi akatanda kalinganga akasulamu omupakasi bakakubye embu nakutidde ng'okyukanga tuleera totemya ne lwaki oba totemya nze ndi mbogo nakutidde nga totemya bampise kali akalalambala ne kafa nakulabye nga totemya nga weekyusa bwoti weebagira sayidi bbiri nga bokisi anko katusooka babuze ku bantu bategere nti tuli mu kulya ssente nanstop emyaka gyegimu twakola tutakola tetujja kubikola etwakola tujja kubikola akati nze ndi mukweyagala ngenda wano kulya byennyanja Lwasa mugambe taddamu nakwogera nabo kubwogerako simanya biki biki bakye baagala kwe kufuna erinnya nga balifunira ku muntu akozeewo osegedde kati abanaku abaavu abankuseere bebabeera n'obudde obw'okubeera n'ebyo buyitirivu naye akati omuntu konteyina zo zizze ziba China kati nze bwe nvaano ngenda ku musenyu gwange gw'ensima eyo TV yange njagala gizzaako badde nzise wano ate Lwasa gumusinga nga Lwasa yagula shares mu TV yange senga afuna ngenda okukola kubanga kalo bagati olwayo tufiisiza tutya Lwasa kimuleeta omutwe gwe nebuziza akasajja akafaanana obubi bwe katyo muntu alina kala bbiri muddugafu ate mweru ne balooka anyirira tunuulira nga bwenfaanana gwe mweru kamuleeta akasajja akakuseere akawetepropaganda bamwe wakisiru tamanyi kola propaganda mukole otegeera mujje kati mbabulire babikola propaganda ate tofa toleeta akate kampi nnyo kakuseere katajamu noonya omuntu afa loole zange nina duleeva eyayogedde mbu yansaasidde njala manaja amugoberewo era oluvaayo eno ku kyennyanja njagala duleeva emmotoka agiteekewaawo sagala mu bantu basiru abatayiya mangu onsaasira ng'olooza nabadde nze olyeko onsaasira nze nakala bbiri ekirabyo ekisajja kiddugavu eno kirina ebintuntu mbu Lwasa
nga weevulungula nze gwomanyi nga nayenze wenyinza okwendera bwafaanana omanyi wafaanana tebalabangawo yego wayenze